wabadde wababika omukulembeze w'eggwanga ku social media bibadde bitambula ebintu ng'ebyo bitambula ng'ebyokusaaga era n'ababisaasanya ng'ebyokusaaga naye birimu obulabe bungi kubanga eggwanga gavumenti eyinza kuvaayo kunnyonnyola ani ayagala kulumba ggwanga oba balabe beerina oba balabe bakulinako obuzibu nga ggwe naye wabaayo abalindirizi agalinza okutabula eggwanga waliyo ensi za mirundi ebiri waliyo ey'omulabe setaani waliyo n'eya Katonda omuntu bw'ataba wa Katonda abeera wa setaani mu bulamu tewaliyo no man is land nedda lwaki information bw'ati atalina makulu ali on rise information ategeereka n'abeera omutono bw'ogende bweru w'eggwanga at least batusinga okubalansinga information osanga abantu abakola interviews ez'abantu abaganyuddwa mu bulamu ez'abalokole ez'abantu aboogera ku birungi n'osanga ne bali abagwagwa gwabwe niwe newaffe information yena 80% bibeera byonoonese naleese omwami ono Musumba tugenda kwogera ku nsonga y'obulokozi at a national level lwaki ekkanisa n'omulokole yeetaagisa eri ensi lwaki omulokole bw'ayeebaka essaawa 12 ekiro kikosa eggwanga kikosa Bank of Uganda kikosa omukulembeze kireeta obubi mu ggwanga era obulokozi bukugasa ki nga ggwe omuntu ng'ovuddeko eggwanga tukwaniriza nnyo ssebo. Hallelujah. Neyanze nnyo Dr. T. Shalom Volongoto Shalom Uganda. Songezo nkulu ssebo zoyogeddeko kubanga there is a national call. Ekkanisa etugasa etya era obulokozi bugasa butya eggwanga at a national level busobola buto okukuuma eggwanga nga tebenkevu nga litegeerekeka n'abalirimu nga baliyagaliramu. Omanyi Dr. T waliwo ekyandiko ekirungi of course byandiko yana birungi naye ku nsonga eno 1 Peter 2:9 ayogera ku bantu Katonda be yayita n'abafuule ejje ery'obuvunaanyizibwa n'abawa omwoyo gw'obwakabaka n'ogwabona naye abantu abo mu kyandiko tulina mulimu n'eggwanga ettukuvu nti buli Katonda kyakola mu maka gaffe akikola nga eddoboozi y'eddene litunuulidde eggwanga kubanga bwe tutunuulira Genesis 12 bw'ayita Aburahamu amugamba ngenda kufuula eggwanga eryaki kyokka nga muntu omu naye muntu omu ngenda kufuula eggwanga ery'amaanyi kati Katonda atunuulira eggwanga ng'atunuulira ennyumba ng'atunuulira omuntu ki omwoyo kati bw'afuna omusajja oyo omukyala oyo omu ategeera obulungi bw'obulokozi then eggwanga lyaffe lyongera okutambula tusinza Katonda gwe tuyita Katonda w'eggye for example the Lord of hosts nannyini magye tegeeza mujaasi kyokka ate bwetutunulira omujaasi mujaasi teyeebaka omujaasi asula bubi ku lw'abalala basula obulungi omujaasi tabala googera omujaasi amanyi order omujaasi amanyi okulwana ate omujaasi yeewaayo ku lw'abalala Katonda bw'aba mujaasi kisaanidde ffe tube baawaana yinki atukoola daffe tubeere bajaasi ddala katwogera ku kkanisa eri nga bw'ogambye nti ekkanisa omugaso gwa Katonda asooka kuguteekerateekera mu maka kubanga omukulembeze alina amaka gye yava abaka ba parliament maji nammwe abanda bamwe na buli omu alina gy'ava setting ya Katonda batugambye esookerawa mu maka omuntu aganyirwa atya twagamba luli nti omuntu akola tofuna obulokozi nti ayatula n'akamwa akkiriza mu mutima gwe ng'awulidde kati by'owulira kikulu n'ayatula naki n'akamwake okufuna obulokozi kati obulokozi mu maka verses eggwanga tusookere mu maka olw'okuba nti yensonga lwaki tukoola abantu okufuna Kristo kubanga first of all eggwanga litalina mirembe liri mu kaseera kazibu fena tukimanyi peace is very very important kyokka eddembe lijja nga waliwo omulwanyi tuba kwogera kaakano nti Katonda waffe Katonda ow'eggye oyo gwe tukkiriza ate era akuza bajje Ephesians 6 ayagala okulaba nga waliyo abantu abasituka nga baki nga balwanyi mwe mulina okwebaka mwe mulina okukola okuinfluencinga mountain zonna gyetubeera kati obulungi bw'obulokozi mu maka gaffe kwe kuba nti tufuna ekifaananyi kya oyo nannyini waabo nga ye Katonda mwennyini Adonai tufuna ekifaananyi kye embala ye attributes ne ziveera mu bulamu bwaffe olwo eggwanga ne litandika okubanga Bayibuli egamba nti eggwanga bwe lifugibwa omusajja amanyi Katonda lifuna emirembe ate mu mirembe tulina ebintu bingi ebirala bikola bitya tetugamba liberty oba freedom tugamba peace oba freedom abazungu bagiyina oli asobola okutambula nga ali bwereere liberty mu America osobola okuba omukulembeze oluyi nga kye bakoze mu France so kati
batuga nti eggwanga biri kulemberwa omuntu omulungi. Yes. Jiba lifuna emirembe. Eggwanga likulembera omuntu bwe liba lirina omuntu ategeera Katonda oba alina Katonda lifuna obwa Katonda. Kati mu bwa Katonda twayogerako luli nti Katonda ayagala nnyo okulaba abantu abali mu ggwanga eryo nga bakulaakulana nga balina tebalina ndwadde nga ze tulina mu kaseera nga kano ng'ate era balina ne security asobosa to all of us to do what we do. Naye n'okusinga byonna twayogerako luli nti n'emyoyo gyabwe nga singa bafudde gigenda mu kifo ekyokwesiima. Kati a number of advantages tulina mu nsi nga omuntu oba abantu balina Katonda. Kakati olabira ku ki ng'ogamba nti omuntu bw'aba asoma aba ne uniform kuliko akabonero, omuntu bw'amala okwatula obulokozi ndabira ku ki nti omuntu oyo mulokole oba eggwanga eryo lirina abakulembeze abalokole oba opposition endokole etegeera Katonda. What are the qualities of a Christian, a person who knows God? Nga tuvudde mu family n'okwambuka waggulu. Omuntu bw'afuna Katonda, omuntu bw'akkiriza Yesu Kristo, ekitali kyosobola kusanga nnaku zino mu Uganda yaffe nti bw'oba olina Yesu ow'amazima tugenda kusooka nga tukulabira ku bibala byebiriwa otera okubyogerako ku Galatians 5. Ebibala ebyo birina okuba evident mu bulamu bwo obwa bulijjo okubanga ebibala tebiri mu nsi ya mwoyo kyokka. For example, ebibala byakamwa oba by'emimwa, Proverbs annyonnyola the fruit of the lips. Enjogerayo ebanku tuli mu mulembe nga kiri evident nti ekkanisa n'abamanyi Katonda baagwa oba obulokozi butono kubanga ebigambo webuli naye bwaluzunzo omunyo teguwera akatala kaka bweba mmotoka oli mutuufu ddala. That is why it is important nti bwe tugamba nti gundi mulokole, gundi alina Katonda, walina okubawo evidence ey'ekibala ekibala ky'omwoyo omutukuvu nga kiri mu bulamu bwe. Kyokka ekibala buli omu akiryako bwe guba muti gulina okuba nga gublessinga bwewaawo abamanyi Katonda n'abatamanyi Katonda kubanga gwagamba nti olina ekibala eky'omwoyo wa Katonda. Oyogedde ku bibala ebyogerwako mu Bagalatiya 5 bya mirundi egi bibala kikoyawulira omulokole n'atali mulokole. Bagalatiya 5 we tuli. Yes. Bw'osomye 18 waggulu awo ojasanga nti tulina bye tuyita ebikolwa eby'omubiri era babigamba nti biri evident, birabisibwa. Kyokka n'ekibala kikola kitya? Kirabisibwa. Kati ekibala eky'omwoyo omutukuvu ewaawo omwenda mu kimu, omuntu ng'alina essanyu, essanyu lizaala amaanyi. Tutajje mwenge banene kati ndi ndi nywedde banene mbuli andi hayi ngamba essanyu. The joy of the Lord is my strength. Kati eggwanga oba abantu abalokose bakola ebintu ebireetera Katonda okusanyuka kubanga babeera abantu abatatambula kubanga balina bye balaba physically naye batambula lwa kukkiriza. Kati okukkiriza ate kusanyusaani Katonda. Yo okukkiriza kwe kuliwa onotambula te okukkiriza ng'ekigambo kya Katonda tokikola ki tokirina. Kati ekibala kya joy kiva mu nze ategedde Katonda nga namuwulidde nenteeka mu nkola binakoze ki binawulidde Katonda n'afuna essanyu. Ekibala ekirala peace, emirembe. Okwagala of course gwe twali tutandika okubanga scripture wetu weyogera kyekyali badde okwagala essanyu emirembe, love, joy, peace, self-control, ekyekisemerayo oliko ddala, patience. Tuli mulembe ng'abantu tebakyalina bugumiikiriza. Kyokka abantu tetujja kukibateekako nnyo ddala ddala batamanyi Mukama waffe tubula tugamba ku programu eno nti omuntu kimugwanidde okukkiriza Yesu Kristo. Naye twogereko n'eri bannaffe abo abalina Yesu naye nga takola atya nga tawera. So it is omuntu yenna omulala okulaba nti nze Asha nina nalokoka agenda kulabira mu ngeri gyentambulamu olugendo lwange, engeri gyentambulamu gyenkolamu emirimu gyange bulijjo gyenkolera tuli evidenced n'ekibala eky'omwoyo omutukuvu. Kati tukyanguye bw'oba oyagala okulaba omulokole yaani n'atali mulokole genda osome Bagalatiya oba Galatians kubanga buli omu asobola okuaccessinga Bible. Ne bw'oba musiraamu nga tonnakkiriza Yesu osobola okugenda n'olaba Bagalatiya 5 yonna ogisome naye waliwo 19 n'abiri ojja kwawula. Waliwo obwenzi, obukaba, okuvuma. Olwaliro okuvuma
kigambe kimuse ne kituuka mu bbanga. Beloved, Katonda President Museveni atera okuvuma. Avumira mu command nga bamama baffe batuvuma ogira ekitwe. Tuza muga naawe ogira ki? Kubanga yakuvumidde mu command ye era osirika. Gwe musingiriti gwe. Tuza muga naawe olinga omuki? Olwaleero eggwanga lyetaaga ki okutebenkera nga lirimu abavubuka abalina future, nga lirimu abakadde abali mu kusiibula obulamu naye nga balese omukululo, ng'ate lirina abaana abato abeeyagaza abatojjera. Tukoze tutya? Tulina okusooka tuzeemu amaanyi abo bonna abatulaba nga bategeera Katonda. Obuzibu eggwanga ne Katonda ayagala okufuna betuyita bakabona. Second Chronicles atunnyonnyola 7:14 nti singa abantu abalina ennyo ya Katonda bakola kye balina okukola, eggwanga lifuna okuwonyezebwa mu ndwadde ne plagues zonna. Kawumpuli kati nga COVID. Kati kikulu nnyo okuba nti gwali eyo nga olina obwakabona, oli wakkiriza Yesu Kristo. Kikulu nnyo tuleme kuva ku lugendo lw'eggwanga lyaffe nga tutambula olwa bye tulaba. Tuli bakabona abatambula n'okukkiriza. Tuli baana bakukkiriza nga kitegeeza nti ffe tuleeta tulina obukakafu bw'ebintu ebitaliiwo. Nti eggwanga lyaffe ligenda kuba ddungi. Eggwanga lyaffe lirina obuyite mikwano. Eggwanga lyaffe lirimu n'omulembe ogujja naguno ogugenda mu maaso nti nga balina okuba ne innovations ez'enjawulo. Oli ajja kwebuuza nti byonna mbyogedde nga tulina abasumba bangi bafu. Bw'olema okukola omulimu gw'olina okukola, obufu bukubeera kumpi. Bw'olema okukola ky'oteekeddwa okukola. Obufu ng'endogoyi etatikka, kubanga endogoyi nsolo neetisse. Exactly. Niba teyeetisse si ndogoyi wadde endogoyi. Tuli balabira ku bibala byabwe. Kati okubeera omusumba kimu mu nsi abantu bonna batendereza ashawe bali kuba muki. Naye kikulu nnyo abantu batendereze ng'erinnya lyange liri muki ery'obusumba. Kyokka we libanga bwe liri evidence nti nkola omulimu kwe kusitula obuvunaanyizibwa obwo ne bulabisibwa ne mu bato ne mu bakulu olw'ebikolwa bya. Sosobola kubanga oli musumba ng'ate olina omukazi owokubiri. Kati osumba ki? Gwe musumba. Tunadda. Gwe masturbating. Tunadda. So twagala okutegeeza mwenna abatulaba ku Volongoto. Tugenda bintu ebyenjawulo ebivunaanyizibwa ku bulokozi. Emize tujja kwebalama nnyo jangu ofune jangu okuleeta kubanga ebyo abalala babikola ki? Naye waliwo emize abantu gye batambuliramu. Ndaba bakadama boogera katapu, ndaba boogera ku masturbation. They are exalting the spirit of masturbation, pornography, nudity, ebintu by'obuwemu, ebintu byonna bye mulaba bitugenda kubyogerako. Ffe tuli balokole n'abalokole gye muli. Kyokka tuyita abantu bonna okukkiriza obulokozi. Kubanga oba oyagala oba toyagala lumu olifa. Ne bw'obeera mugagga ne tukussa mu keesi wali n'osinkana omusajja n'akugamba nti nze Yesu bulijjo banjogerako. Ne Dr. T wamulaba ku Volongoto n'omuvuma. Nze nali musindise era yali muweereza wange. N'olyoka olaba emiggo gy'otayinza kunenya. Omuntu bw'abeera akyali mulamu alaba yeefuga. Nejjo twalabye nti oxygen balina okuwa ekicupa ekinene bwe kiti. Ate okutuuka essaawa 12 ez'ekawungeezi nga kiweddemu. Ogenda okuba eri ng'aweddemu nga bakuggyako ng'okola ki? Ng'ofa. So Musumba Asha tubadde tusaba mu bigambo ebitono ennyo oddemu okulaga abantu oyatula otya obulokozi. Ayagadde okukkiriza Kristo ng'alina byakooye ajja eri Kristo era alagewa kubanga ayinza obutagala kujja mu kkanisayo kubanga tali wano mu Uganda oba wa. Tugamba nti ng'omaze okulokoka kikulu nnyo mikwano okufuna ekkanisa gye twalise a Bible Teaching Church. Ekkanisa nga basomesa ekigambo kya Katonda nga bwe kiri nga temuli mubi nga so kati ekikulu nnyo ng'omaze okulokoka kubanga jjukira bw'olokoka otandika okutambula olugendo lw'obulokozi. Ku lugendo olwo ku luguudo kuliko amakubo mangi agavaako agatayima ki matuufu. So olina kusigala ng'otambula muzima oba mu mazima ago paka Kristo Yesu bw'ali kutuuse ewa kitaawe. Oyawulira ng'ebigambo bino bimukutteko ng'agala kufuna Yesu akola atya? Twongera okubajjukiza nti bw'obanga oli eyo nga ogwa mu kategori ya Dr. T gyayogerakokko tugamba nti okkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwa ako ne tukuluŋŋamye mu ssaala era nzikiriza bwe bakiba kisoboka tuluŋŋamye. Nyabo oba taata gwali atulaba nga wali yagadde okugeza tugamba nawe osobola okugeza ku Yesu
oba wali yagadde okumukkiriza afuuka omulokozi w'obulamu bwo kubanga watali mulokozi tewaliwo salvation tewaliwo redemption tewaliwo kubanga onunulwa naye bwobanga gyoli eyo nakugambye oddemu ebigambo bino tujatekesera ku lunaku lwa Dr. T lwaki kikulu nnyo okuddisaamu ebigambo bino naye gwali eyo nja kusaba oddemu essaala eno ogambe nti kitange ali mu ggulu nkwebaza olwa volongoto n'eddoboozi lyempulidde kati omutima gwange gukkiriza akamwa kange kaatula wano wennyini wendi okufuna omulokozi nga ye Yesu Kristo naaza n'omusaayi gwo onzigyeko obubi bwange bwonna bwe nazaalibwamu bwenkoze obadde obunafu n'olunaku olwaleero nnongoosa n'erinnya lyange liteeke mu kitabo ky'obulamu ompe n'amaanyi okutandika okutambula ng'omulokole oyo abala ekibala era alaga ekibala mu Kristo Yesu amiina amen Mukama abawo omukisa nze Dr. T amale ku comedy eri gye tuli kubukedde embeerayo katatu wano ndi ku volongoto ng'ayogera ku bya Katonda sebo sibula abatulaba nsigadde nga ndi Asha Mikisa ku kanisa esumbirwa omusumba Sara Mikisa Volunteers of Salvation Outreach era musumba Victor nawe tukutumiddeko Mukama akutwera omukisa mikwano tubagala nnyo ku volongoto Shalom Uganda.